butereevu ne gye musinzira okubeera nga temugoberera mbaanirizaako of course ku Fad Pro UG kwe muli era nga agabwe nabadde mbasuubiza nti nja kubeera nga nyongera okubawa updates ku biki ebinaaba bigenda mu maaso mpaka ng'omugenzi Tamale Mirundi atuuse okubeera nga te aziikibwa. Tuli mu kyalo ajja agenda okubeera nga te aziikibwa sayidi wali e Kalagala era nga enteekateeka zaawedde dda. Omugenzi nga bwe yalaama nti ayagala okubeera nga te aziikibwa ayimiridde. Ekyamazima kiri nti okusinziira ku byetabyeko omugenzi agenda kubeera nga te aziikibwa ayimiridde era ng'enteekateeka zonna ziwedde. Byonna biri malidaadi sana. Balinze bulinzi olunaku lutuufu era nga lunaku olw'enkya olw'Essande omugenzi twagenda okubeera nga ate aziikibwa. N'ebyo nga bikyali awo olunaku olw'ejjo oba ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero abazigwa abatalina kubeera nga tebategeereka balumbye amaka gano awagenda okubeera nga ate atuusibwa oba bwe yatuusiddwa already yatuusewo dda. Amaka gano bambi baagalumbaganye nga tebanaba kubeera nga ate bamuleeta. Actually badde bakyalina mu kkubo ne babeera nga ate bafuna amawulire nti amaka Tamale Mirundi bwagenda okubeera nga ate atuusibwa abazigwa abatalina kubeera nga tebategeereka baagalumbye ne babeera nga babbamu buli kimu. Ebimu ku byo babbyemu mwe muli n'ebigali era nga Tamale Mirundi nga mubadde mumutegeera musajja wa buwangwa era ng'eno abaddengayo n'ebigali bye ebibbo bye ng'ateekamu akasente ke mpolampola nga eyo gy'asinziza ebintu bye. So abatalina kubeera nga tebategereka balumbye ennyumba eno ne babeera nga bajjamu ebintu byonna akatambi kalina mu maaso awo ngenda kubeera nga te nkabazanyira musobole okubeera nga temulaba biki ebinaagenda mu maaso oba ebigenda mu maaso sayidi eyo. Likinga video asharingirako abalala ate wansi awo mu comment section tugenda okubeera nga tetusinkana of course tubeere nga te twegeyageyamuko ku nsonga nga bwe zigenda ku ensonga zino zogerako ki ez'okubeera nga Tamale Mirundi agenda kubeera nga aziikibwa ayimiridde. Nze mu bulamu bwange ye muntu gwensoose okubeera nga ndaba nti abamuzise ayimiridde. Ate ebyo bya Tamale nga bikyali awo ate mulowooza Bobi Wine teyazzeemu n'abikola bupya teyazzeemu n'abeera nga ate alumya abayaayi. Bobi Wine yabadde mu ggwanga lya America era nga yabadde ku bugenyi obw'enjawulo ng'alina enteekateeka zaaliko ng'ez'ekibiina kya National Unity Platform era nga olunaku olwaleero ayakedde kubeera nga ate agenda wali mu ggwanga ly'e Canada. Kakati Obazayo Kemabega mujjukira omukyala era ng'ono ye ambassador y'eggwanga lya Uganda mu ggwanga ly'e Canada yavayo n'abeera nga ate alumbagana abaana ba NUP abaali beekalakaasa ku nguudo awo bambi nga bagamba waliwo ebitali bituufu ebiteekeddwa okubeera nga ate abitereezebwamu mu ggwanga lyaffe Uganda. Mmwe biri eno ebweru ebw'e Canada temubyegomba. Omukyala yavayo n'abeera nga ate abatabukira era ng'obutambi obwo omukulu yabukwata butereevu nnyo n'abeera nga abutereka. Olwatuuse mu ggwanga ly'e Canada Bobi Wine yayise buyisi maka g'obwa pulezidenti aga State House eyeeyo ey'omukulembeze w'eggwanga ery'e Canada ne babeera nga beegeyageyamuko. Olwabudde mu meeting we bati pulezidenti w'e Canada yakutte butereevu akasimu n'abeera nga ate akakuba direct mu embassy ya Uganda n'agamba oyo omukyala akyenge simwagalayo era nga muwadde ennaku 3 abeere nga ate apaakingamu ebibye addeyo e Uganda. Agono ge maanyi ga Bobi Wine alina katambi maaso awo ngenda kubeera nga te nkaba playingira ate era still ku nsonga zezimu n'omwami Mpuuga era nga ono yabadde agezaako okubeera nga agenda mu ggwanga erya America wabula mukulu era yakubyeyo akasimu yakakubidde ndowooza Joe Biden oba Kamala Harris n'abeera nga ate abagamba nti otageza n'abeera nga ate ajja wano era nga visa ye baagisazizaamu ne babeera nga bamuteekako n'ekibulooka oba bbaani atakkiriza okubeera nga ate ayingira mu ggwanga lya America. Omukulu Mpuuga gwe njogerako. So bino byonna birina mu maaso ngenda kubeera nga te mbebateerawo awo. Likinga video sharingirako abalala awo wansi mu comment section of course tukkiritewo tubeere nga te twegeyageyamuko kambateo video zino ate nkomaona mawulire amalala mangi nnyo temuvaawo. Balusewo obunkenke ku kyalo Kalagala wali mu disitulikiti y'Ekyotera gye bazaala omugenzi Tamale Mirundi. Enju y'omugenzi bwemenyeddwa abatamanya ngamba ne bakuulita n'ebintu ebiwererako ddala. Ngeno beewuunaganya abakungubazi bakyagenda mu maaso n'omulimu ogw'okusima entaana eya fuuti 15 nga omugenzi bwe yalaama era abataka bakakasizza nti si baakuva ku kiraamo ky'omugenzi bamuziike nga bwe yayagala. Ennyumba eno eri ebusukka kkubo ng'etunudde mu maka ga Namwandu Namatovu ge maka g'omugenzi Tamale Mirundi ag'omu kyalo. Muno omugenzi Tamale Mirundi mwabadde asuubirwa okutuusibwa olunaku olw'enkya wabula mu kiro ekikeesezza olwaleero abazigwa abatannategeerekeka bagamenye ne banyaga buli kibaddemu. Tetulina gwe twateebereza naye nga tugamba tujja kumufuna kubanga bwabbi ffe tebatubba. Mu bitwaliddwa mubaddemu ensimbi
ssaako n'ebyobuwangwa Tamale Mirundi bulijjo byabadde agamba nti mwe muli empewo ze. Bintu byonna mifaliso biwandiiko ebibbo byabajjajjaawe n'ensi omwadde atereka ssente ze eza lubaale zonna nga zitwaliddwa nga temwesimpibwa tena kimu. Naye ssente ezo zigenda kukwata omuntu otata tatudde era nze kimmanyi oluvannyuma lw'ennaku engere omuntu atutte ebibbo byaffe ebigali ajja bbiza. Era ababibbye endowooza beerinda okugwa eddalu. Tugenda kusima futi 15 omuzika ng'ayimiridde nga bwe yalaama. Ku kijja ky'aba Mirundi enteekateeka z'okuziika abatuuze bazikutte bukwakku nga bagamba nti bamalirivu okutuukiriza ekiraamo kya Tamale omuli n'okusima entaana eya fuuti 15. Entaana bakagitandikawo naye tuyinza ogisima kubanga yalaama wakuziika ng'ayimiridde. Tugenda kusima fuuti 15 okukka wansi. Wano mu Lumbe bangi tubasanze batamirukusi ne batugamba nti batuukiriza kiraamo kya mugenzi. Kiraamo kya mukama waffe buli ali wano yena anyweddemu kuba atugamba tukuwonenga kaki. Okunywa kuffe tunywedde ekyokulya n'ekyokunywa byonna tubifunye. Tamale Mirundi wumula mirembe. Andi yatugamba tulina okunywa ku mwenge paka lwe tuliva ku munsi. Yaze n'amenya n'atwala muno mubaddemu emifaliso mutereke emifaliso amenye wano mali emifaliso nga 40 bamenye mu kyo kikeseza lwaleero sobi ulumbe nga lugenda mu maaso tugenza okukera ku makya okufuna nga bagikonyeemu n'ey'omuntu kutekwabadeko y'amuntu ey'omunda nayo bagikonye nayo ne bagitwala n'ey'omunda ne bagijjako babamu emifaliso egibadde giteekebwa mu nnyumba ya Tamale Mirundi 40 ebijjagenza ekiro kya leero n'ebiwandiiko bye wadde mu basinza bajjajjaabe ebibbo babikuttemu ne batwala ssente kitagenda kutuuka yeeyo mu mugeri omu ebendala byebyo kulangwa Tamale Mirundi ku maka g'omukyalo tukwatagana bulungi tubale tuli eri nga bw'omanyi tuli mukungubaga ng'ate eno bakyana kimpadde tuyinza bawonya kuba babeerawo mu mbeera zonna. Ebiseera ebisinga ebintu ebyenkiza ebimu tubitereka eno naye kati oli okujja n'amenya mu kiri ekikeesezza leero nga wakati mu kukungubaga emifaliso babitutta amakeesi ngoyi byonna babiwandiika n'ebiwandiiko ebibeera mu mayumba naye bannaye oli omuntu eyatutta okufulo yabaddeko oli yamenye n'ayingira natwala buli kyayagala tubamu nga famire tugenza okukebera ku makya tugenza okukebera ku makya okujja okukebera tutegeke ebintu ebyamu bantu bagenda okujja bagenda obeera tusanze bagimenye buli kimu bakitutte emifaliso gyaffe tugiteeka muno mulimu sitoowa munda amakeesi g'abantu engoye zonna tubali tuzitereke eno mu kisinga byonna babitutte wakati mu kukungubaga eri wansi kuba nti twate tetutaddeyo ssirawo ne bajja ne babitwala naye yabitutte mukama amusaasi okubba omugenzi si kirungi banaye yakola jo baba era nga awantu abalala naye leero tukedde ku makya nga tulina ebintu byetwagala mu nnyumba ya taata netusanga nga bamenye ne bajjamu ebintu. Biki ebyabuze? Bintu byawaka so ebintu by'omunju ebimu byatwaliddwa tukedde okukebera nga tetubula tetulina bwe twateebereza naye nga tugamba tujja kumufuna kubanga bwabbife tujja bifuna era ebintu bya muzeeyi bye batutte ebintu byaffe bijja tutte bajjajja baffe bakyalimu just batutte ssente naye ssente ezo zigenda kukwata omuntu otata tatudde. Nawuliddeyo abatunyiigidde mbu simanyanga mu lwaki tetunakuwadde ne tukungubaga wamu nammwe mbu Tamale Mirundi afudde mwe mutugamba bamuli basiru tubeesonyiwe kati pe mutuva ku mirambo emituufu egyafudde ebyaddala abaana bato abakyala abakadde n'emmali z'abantu mu kiteezi bwe mulina okukompaseetinga mulese sitanti y'omulambo gwammwe eyo sitanti nkiddamu mwana kuwalako ddi naffe ne mutukungubagirako nga mumaze okutta baganda baffe muli mumala okutta abantu baffe abasaba eddembe lyabwe
nga mutula waggulu ku bitebe ebyewuuba nga mugaba we have the maja tulina amamu tulina ssente buli abanja service nga mubuuza kye yasoma mbu wasoma kiggwa abanja okategeera akantu ako tetugana kwerabira muntu ena kibi kyatukola tetugana kubiddamu bakadde bwe baakola nga sirimu yakajja n'abatirimanga nga bakwatibwa ensonyi obulwadde mpaka we babunabira masonaga asirimu yatutta tetugana kubiddamu lawe mututuusizza abavubuka abato ffe abato tusanyuka ng'omuntu afudde mutujje ku nnono yaffe awe mututuusizza embasiga mugala tutamisa nupu gasiya nupu ekutame mututamisizza ensi yaffe tuli ku mwanja ogusooka mu Africa namaffe tusinga okudduka mu nsi yaffe mumulooza banake tebamanyi nti Dubai gyeri abatanzania tebamanyi nti owakata babiki mu ebiri muli basiru tubeesonyiwe balala bawoza mbu nekyagwani yapostinze Tamale oli mukulembeza apostinga buli kimu akulembera bamukkiririzaamu n'abatamukkiririzaamu abasiru n'abagezi bonna bakulembera that's why ne mukase nga totagaba MP yavayo nagamba muwewa NRM yajjosobola naye nga totagaba MP mu nupu oli mukulembeze nze siri mukulembeze ze ni mugoberezi wankyukakyuka sagala kumanya kolerera akalamboko tetugenda kugera bigambo birungi byonna byonna lawe mututuusizza mwe bantu mmwe mutumazeemu n'ensonyi mu mitima mutumazeemu ensonyi mu mitwe mutujja ne kunono zaffe kati twogera ebibi ku mafu temudamu natwasamira mukole ebirungi ne mafula bakana ati kati mwina mu 7 aine mundu n'amagye yagaba obulamu yabujjawo yagaba ssente yazitwala mumusinze mugende mumusaba bulabo omulala nange yeje naga nawe jojja kusookayo ne bonna batusoose nga badde batunyigira tugenda kuba pati gasiya. Yes, breaking news. Omukyalo oyo gwolaba bamuyita Jairuth Acheng oyo n'abadde ambassador wa Uganda mu Canada. Olunaku olwaleero agobeddwa oba essaawa eno agobeddwa mu Canada olw'okubeera nga munnange yenyigira mu kwogera ebijweteke ebitali bituufu okuteesateesa abantu n'ebirala bingi nnyo nga kano ka vidiyo boogenda okukalaba wano ntambuliza message eno etuuke ku buli omu agimanye. Thank you. Madam Acheng, one for all Ugandans. Work for all Ugandans, please. Work for all Ugandans. Work for all Ugandans. Work for all Ugandans. They abducted Ashley. What do you have to say about that? You know what? The problem is that you abduct yourselves. You people stop attacking yourself, stop killing yourself, and you say this in slavery. How can you say that? I know. You send police to kick you out of your house. We also have permission. We also have permission. We also have permission. We have permission. You told to stay away from me. Yes. Take the picture. You take a picture. How many pictures have you told to me? Is that bad story? Be for power. Our power. Be for power. Museveni is a killer. Sebutata. Nze nkutadde nzikiriza Bobi Wine oli mulala. Omanyi mwagala nnyo okubeera ku loko obantu nga njogere ntya ku mawulire ku TikTok ku Instagram biki ebyo mubeere ku mikutu egyakabi mugenda kufuna amawulire temwebaka gana muli sinza sula nagwo sinza kiriza kwebaka bwagala Bobi Wine kiriza nti woli olwo omusajja woyina simanyi I don't know nze nyongedde okutya kibayite Bobi Wine. Omanyi okuba nti no ambassador bamudipotinze ng'ate yali mu kavidiyo nga kwata abantu video n'abagamba agenda badipotinga badde ye waabwe sharing a video. Bobi Wine, who is Bobi Wine? Bobi Wine okulagana baani sharing a video eno kwata mu screen eno olemezemu olugalo onyiga sendi paka gyekoma nyigiriza ekigalo kyokisharingireko abantu tugere mu maaso gana amawulire gannaku kusaide mwanzi wa amalungi ne gannaku ate gewunyisa wabula nti kyensusunza otutegera olwaleero nti nze nyongeddwa okutya omusajja Waita Kyagulanyi Ssentamu Robert oli mulala Sebutaata sharinga video kano kalalamu
tambuza video eno information ekende maaso. Mbadde wano omayinze essaawa zino mbeera ku BBC Al Jazeera emikutu egyakabi kuno kwembeera CNN nga ndaba ebigenda maaso mu ggwanga. Mbadde kuno bamawulire omukyala ambassador wa Uganda e Canada bamudipotinze nenge entabwe eva kuki olunaku luyacyankalanya abeekalakaasi aba NUP e Canada najja n'abyeyingizaamu. Omanyi by the way obanga oli ambassador tokkirizibwa okukola kikola kyeyakola. Era wenakiraba ne ŋŋamba nganze mu mutima ne ŋŋamba kijja kitya leero ambassador akikoze ata kuba ambassador abanga abamukulembeze era abanga president mu nsi eyo essaawa ezo. Era ambassador taba na side naye ambassador yajja n'aba ne side n'akulaga nti ana side yaliko ekikolo kya gavumenti kino kikkiriza ezirina amateeka amatuufu. Kati amalira gakagwawo ambassador ngenda kuteeka video awo ye bamudipotinze emirimu egyo gikomyawo mu Canada. Era amawulire amalala agaliwo sharinga video kubanga gano malala tambuza video eto kubanga oba yalaba bwanyi tambuze kubanga otagitambuze oba omulidde mu olukwe oba olidde mubamwagala naawe wenyini oba weyidde mu olukwe. Omulala bamuyita Mafias Mpuuga abadde adduka mu ggwanga bamuteseko bbaani. Abadde asaba visa ya America terinziza yegambye nga efu kyomuwa emutedde butesi stamp ne mugamba gotena gyolaga tolijja aye toligenda bintu bizibu ebintu bizibu nnyo. Oyo musebe byabo bandi Mpuuga bamuteseko bbaani n'abalaba badde badduka mu Uganda bagala kwebeerako mu America. Babage my friend don't try, you will never come and you will not come. Ge mawuli genyina malisinda sura nago kakandi gatambuze n'omulala gafuneze kati nebake fenafe bwakaziba. Obeereyo ng'ozanyiza Bobi Wine muzanyiso ni on risk. I'm telling you, this gentleman is not a joking subject. Bobi Wine is not a joking subject. Try him on your own list. I'm telling you. How could it? Let me sleep. Tambuza video. Puuga bamuwadde bbaani tasobola. Ambassador bamudipotinze. Yes, what's up beautiful people? Ebbwa ly'enguzi lyeyongedde okusajjuka. Ono munnaffe olwamugamba nti munnange zaayo sente z'Abannayuganda ze walya. Yagamba bannange bano bannwanyisa lwakuba nze ndi wa kitiibwa. Kati ojja tubuulira nti oba n'Amerika naye okulwanyisa erina obujja ku kitiibwa kye eky'ow'ekitiibwa. Nabo bamukubyeko ekijji. Tolinnyayo abadde ateekateeka convention kujja oyo naye bamugalidde. Ensi tugifundemu ffekka. Hey, babagamba okusayininga mujje musayininge mukaka senti ddala parliament sente yeyazibawo baagaana. Kati olw'okuba nti parliament yali eyinza omukaluubiriza okumanipulatinga ng'ate olw'okuba nti tulina corrupt judicial system mu Uganda n'agaakankozeseeyo n'agenda ne yeewaabira omusango. Mpuuga ani yakuwaabira? Okusinga okugenda mu kooti ekintu lwaki mwali temukimalira wali. It makes the whole thing fake. Lwaki temwali temukimalira wali ku parliament we mwagamba nti sente be baazibawa. Naye olw'okuba mwali mukimanyi nti awayinza okukalubamu n'ogenda mu judicial system eri corrupt. Little did you know nti ate ensendera tosobola zimanipulatinga teziri corrupt. America nga tolina bujja gikola ki? Bujja givunza n'ensendala kugizamu ebya kisiru byammwe. Bamukubyeko ekijji talirinya mu America. Eggwanga katulibeeremu ffenna. Eggwanga limwonoonye mwenna kamulibeeremu. Leero musajja wange Hillary Kiyaga naye omuyaga tegwamulese. Yabadde agenda atina ku kisaawe Entebbe okugiramu batieti abasajja bayeti
nga please go and check with the American embassy. Agenda okutuuka ku embassy asajja visa yaabwe bapulinze pulling out ne bamuga mukwano ensi yaffe entukuvu terinnyamu bali banguzi nabawagira bali banguzi. Salamu aleikum. Nannyondo ne yagamba simanyi nze bansayiningisa bye sitategeera oyo naye taligirinnyamu katubeere mu ggwanga eryo bwe lityo. Ono ambassador wa Uganda Canada oyo either olwalero atuuka oba agenda tuuka the next day e Uganda yagamba mbu abaana ba Nuupu be abductinga oyo naye kwetokota from Canada to Uganda mubeere mweri eggwanga nokamba abaana babandi be abductinga akirewo ye abductinga sene baga nti mwete musobola kubeera mu mawanga gamu eri eggwanga lyemudobonkanyiza mulibeeremu bwebanga ye Uganda ebanyumiranga bwefaanana bwetyo ebweru munoonyayo ki bwe ba Uganda nga nnungi system yayo nnungi mugibeere mutemukayana saagala akayana. So Mpuuga wanted to save his political career. Ekintu yayiye kiyiwe. Everyone knows nti judicial system yaffe eri fake. Bakuyise mu parliament kugamwayongedde kweyo kyesa lwaki tebwagenda mu parliament bemuga nti baba wa sente kati nogenda mu kooti mugenda kubeerawo naaniitawo mukwana. Yes Mpuuga towedde gwe obadde olwana okukakasa kati ojja tubuulira oba n'Abamerika nabo balina obujja ku kitiibwa kyekyo bwekitiibwa gyebaga nti abantu basinduukirirwa emmeeme olw'okuba oli wa kitiibwa. Abamerika what do they achieve from your title ow'ekitiibwa? Nabo ssebo basinduukirirwa emmeeme. Twagala ansa.